abadde akola emirimu gye newankubadde nga wendi naye abeera ow'ekiseera okutuusa nga balonze mu lunyaanyimbe gwe tuyita ali substantive. Abalala ate banvunaana ku lwawo kulekulira naye ate nze ndowooza kino ekibiina kyatondebwawo emyaka 7 ejaggwa. Mu butuufu bannyini kyo balina okulootanga kunene ate ne bassa mu nkola ebirooto ebyo. Buli kaseera bw'oba olowooza ku bantu ng'abo olafuuba n'okulaba ng'ozza ekyo ekiba kyonoonese kitereere. Buli bw'obanga ata oba nnyongeremu omulundi ogusembayo. Essuubi lyange lyandi nnyo mu buntu bulamu mu ngeri ey'ekigunjufu oba oli awo abantu abo betwogerako nga Norbert Mao bwe balina okufuna nga babujja kubaabazaala naye balemye okufuna ensonga eyo. Naye n'endowooza nti okuva Dr. Lulume Honorable Lumu n'abalala baba batutte mu kkooti oba oli awo ng'abannaddipi bandituulamu ne tugamba nti tuveeyo ne consent okukkaanya tufuneyo kye bayita dialogue. Nawandiika n'ebbaluwa ssebo yanika egyo nga mpandiikira mukulu Gerard Siranda nga mugamba twetaaga dialogue tunoonye engeri y'ekisajja kikulu gye tutereeza ekibiina. Yalema yagisuula eri ne mbawandikira nga mbasaba endagaano. Okimanyi endagaano twakagifuna nsanje ezo nga mukulu Mao agiwaddeyo mu Constitutional Court nze okutuuka okugirabako kuba atera oyo atamala gakola amala kulabako. Endagaano gye saalaba ssebo nandibadde neesigama ntya ku kye sinnalaba ng'ate bagamba balooya tebajja kgenda mu bwakabaka bwa Katonda olw'okuba tebakkiriza nga tebalabyeko. Nze ndowooza obudde mbututte obumala nga neetegereza nekkaanya nfumiintiriza nga nzuula kiki ekituufu ekisaanye okukola era mazima ddala teri ananvunaana nti sigezezzaako. Okusalawo kuno kuyina engeri gye kwesigameko nteekateeka ze z'okwagala okuvuganya mu kulonda okujja. Okulonda okujja era kwaligenza okutuuka nga ekifo kyange ekisanja kyanzigwako dda kuba ebibiina by'obufuzi n'eddipinga kweri bizza obujja obukulembeze. Naye era mbadde neebuuza yeyo National Delegates Conference erituula etya ani anaateekateeka atya kuba byonna nabibawabulako dda ne basirika. Okwesimbawo kwange tekuyina kakwate ku kino buno obuvunaanyizibwa baabumpa dda ate kuli okwesimbawo ndi waddembe okulondawo okwesimbawo nga ndi bwannamunigina okwesimbawo nga ndi namunigina okwesalawo okuva mu kibiina kino. Omanyi nyina eddembe okulonda ani gwe njagala okuba naye kye tuyita freedom of association. Osobola okuva awantu bw'olaba nga oleereebuukanye nnyo ne banno. Abraham Lincoln mwannyina bwe yamufaako yeekwasa mukoddomi we nti yatamulabirira bulungi kuba yafa azaala. Naye buli yazuukukanga n'awandikayo akabaluwa akayomba olunaku olwo n'awandikayo ekitontome naye yatuuka n'agamba naayomba paka ddi. N'ava ku kyalo ekyo n'agenda ewalala n'atebenkera. Bwe kiba nga kyetaagisizza osenguka bwe kinaaba nga kyetaagisizza naye bano mbawulira abamu bakyannima empindi ku mabega okifonna kitadde ate bannima empindi ku mabega bandika ennyumirwa emirembe gyange. Magazine nga bijodolo bwe babawandiikako ba Elon Musk n'abalala oba nkozesa ebyobugagga ebyo okuzimba ensi yange esobole okubeera eyo eyeesiimisa. Kuba olwaliro tuli ku bwetwaze bwa Uganda ng'ensi gye njogerako y'emu ku ezo ezaali ku mutendera gw'enkulaakulana gwe gumu ne Uganda. Girabe bwe yafuuka olabe n'eyaffe. Ate nga yo yaliko emabega wa Uganda. Bwe yali ayogera yagamba nti emu ku nkola ze yakozesa bagiyita meritocracy. Nti omuntu yennyini on merit ogamba nti gwe Dr. Sam Kazibwe gwe Lubwama osobola obuvubi gwe Dr. Sam Kazibwe osobola okuweesa katukuyambeko okole ki
oyambe ensi eno eyitimuke mu kuweesa owaffe si bwakola abafuzi ab'enkano si bwe bakola yagamba igwe nkunyunyunta ntya ng'okunyunyunta kwange okwo kukumalamu nze n'enfuna nze nembeera firimu sita asooka kwetooloola bakubanja bonna n'abafuna n'ababuulirako nti ndi mweteefuteefu bayambako mubanje omusajja oyo ensi n'eryoka ekaluba n'ozuukuka ku makya ng'oli wa kitiibwa bakwogerako gamba yegwe pulezidenti w'ekibiina ky'ebyobufuzi naye nga tosobola naggula lupapula lw'amawulire tosobola kussaako tv erage kyokka olina okumanya ebifudde mu nsi kuba dokita Saamukazibwe essaawa yonna akubuuza tolina yadde otufuta otukutwala gwe mugenyi omukulu gye baakuyise essaawa 8 essaawa ziri 6 okyakuba busimu mumpeereze ku mafuta kati ekiseera ne kituuka n'otendewaliro osanga oli ng'amazima ddala akaddiye mwavu nnyo ayina ettutumu ayina okutambulira mu mmotoka ayenjebuse kati ekivaamu nga bamuteerawo ki ng'agamba ye kati nfaaki kantunde ebyebbeeyi bye nnina nfune namungodi gwe ntwalira abaana kati olumu ekyo kyekireetera abantu abamu okutendewalirwa naye bannabyabufuzi mwalisoose ne muteekawo emirimu gye mukola ng'eyo yeringa mu lunyanyimbe kye tuyita fallback position birime kuba byakufana kuwona naye n'obeeranga gwe omulimu gwo gumu gwa byabufuzi gw'omanyi lwaki twafuna independence efaanana bwetyo kumukeeka kuba ffe nga Uganda twateesa buteesa twakubiganya birowoozo tetwalina mawumawu lwaki nti bw'oli obwamemba bwa paalamenti nti osobola okufuna obukadde bwe buti oli atuula wansi n'abala n'agamba kati bw'oba olidde ekisanja n'ojja okifuna tubale ekisanja kya myaka 5 kibaamu emyezi emeka kati buli mwezi bw'oba osobodde okufuna bwe guti n'ofuna n'eŋŋendo bwezi ne bakuwa paddiyemu bwati tewamuwulira owa gundi honorable gundi tewamuwulira kakati awo ewali tabu ate abamu ababala amangu bwe bato olumu baba empapula bagatta nangatte ssepu agenda okugira ati ng'ayingidde omanyi bwe bakiyita nakubyakajji kati so mu mbeera yakuba kaji kati oli abala bubazi myaka 62 tuli mu mbeera eyo tuli mu 62 naye laba obwetwaze bwaffe bwe bwafuuka Nyerere yagamba nti bw'ofuna obwetwaze oba ofunye omukisa okuddukanya ensonga zo oba okuzidibaga it is an opportunity to manage or mismanage your own affairs. Bukyatufuna obwetwaze bakulembeze ekibe twenyumirizaamu oyinayo taata w'eggwanga lino oba maama w'eggwanga lino gw'osongako ng'Abatanzania bwe basonga ku Nyerere oyagani bw'alabye ekifaananyi kya Nyerere n'alema okulya enguzi kubajjukidde Nyerere ani kwe kati gw'osongako kuba n'atudde mu buyinza bakugamba nti okugyawo ekkomo ku bisanja miliyoni 5 zaafuluma ku buli memba wa paalamenti kati onguzi ojjawo omuntu omwanjulukufu ow'okwenyumirizaamu ng'asokoola mu bibiina by'obufuzi ebyandibadde bivuganya ebirina okufuna embavu ekyaleetebwa ekiteeso n'okuyisa etteeka Parliament baliyita Political Parties and Organizations Act ne batuuka n'okugamba nti ebibiina by'obufuzi ebirina abakiise mu paalamenti binaafunanga ssente kwali kwagala kubukazaaki demokrasiya kati olwaleero bw'oyogera ku ndagaano ya DP n'NRM oyinza okubuuza yabba ab'NRM bo baabeebuuzaako nti tugenda okukola endagaano ne banaaba DP bw'obanga tokoze ekyo okontanye n'akawaayiro ake10 mu Political Parties and Organizations Act kagamba ki kagamba ekibiina ky'ebyobufuzi nga kikola emirimu gyakyo munda mu kyo
kinaagobereranga ennono za demokrasiya nga bwe zirambikiddwa mu kawaayiro ak'ensanvu mu 72 mu ssemateeka wa Uganda. Mwe abali mu buyinza mugoberera ennono ya demokrasiya mu bibiina byammwe ng'omuntu omu yalonda ebifo eby'enkizo. Tuyinza kwetereza tutya nga tutambuza ogw'enkaaga mu esatu?